Mwasuze mutya musiibye mutya bannayuganda buli omu kitundu gyali ne gyasinzidde amannya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende ku YouTube channel ku Facebook ku TikTok amannya ge gamu nkozesa Olivia Katende. Baganda bange olunaku olwaleero birungi bibi si birungi bibi si birungi olunaku olwaleero olunaku lwajjo twagenze obudde bwagenze okuziba nga Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu amaze okubwa essasi ku kugulu. Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ye yabadde amaze okubwa essasi ku kugulu. Kyova olaba mbagamba nti si birungi muteeke Pulezidenti waffe mu ssaala. Buli omu yenna yenna waali ateeke Pulezidenti waffe mu ssaala. Pulezidenti waffe yakubiddwa essasi kugulu obudde buno ali mu ddwaliro aliko maama naye yeetooloddwa abasirikale aba SFC abasirikale be bamuliko obudde buno baagobyewo abaana baffe okuba buno babeera ku Pulezidenti waffe. Musabire Pulezidenti waffe ate era tuteekewo n'embeera y'okubanja Pulezidenti waffe afulumizibwe mu ggwanga Uganda. Nze kimmanyi mu ggwanga Uganda obudde buno Pulezidenti waffe tebasobola mwagala nga mulamu. Kimmanyi mu ggwanga Uganda Pulezidenti waffe tebasobola mwagala kubeerawo nga mulamu. Balina okukola ekisoboka okulaba mbuno bamuwa obutwa. Balina okukola ekisoboka okulaba nga bamutemula. Security alert eno etambule etuuke ku muntu yenna yenna aliraanye Pulezidenti nti amaaso tageza n'asumagira. Maama bw'asumagira Wayisu abeerawo. Maama bw'asumagira Edi Mutwe beerawo. Kubanga omuntu kya butonde omuntu asumagira, kya butonde omuntu yeebaka, kya butonde omuntu akoowa. Tosobola kutunda ssaawa 24 oba okooye. Kitegeeza oba olina okummweza ku mutwe omulala abeerewo. Abasajja bamalirivu okuggyawo Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu. Abasajja bamalirivu okuggyawo Pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mwe mulowooza babadde basobola omukuba ekyasi n'afiirawo. Naye baayagadde kuba bo enzita yaabwe baagala yakumuwa butwa. Nkiddamu. Pulezidenti baadde basobola omukuba essasi n'afiirawo. Naye enzita yaabwe gye baagala okuttamu Pulezidenti waffe yakumuwa butwa oba kuweera Babi Kyagulanyi mu ddwaliro obutwa. Kwebyo ebintu bibiri bye bali mu kubaza. Kubaweerayo obutwa. Kubanga ku bonna bonna babaagala dde okubaweera obutwa naye ne wabula. Baanoonya dda basindika dde abantu okubawa obutwa ne bibalema. Basindika dde abantu okubakola ki ne bibalema. Obudde buno balina opportunity egi. Kulaba muno Kyagulanyi bamuwa obutwa eyiza mu ddagala lye bagenda omukuba oba okubuwa maama. Kuba bo baagala kumulumya. Kulaba muno avaawo bw'aba tavuddewo okumulumya. Kino mukitegere ng'Abannayuganda. We mbasabira mutambuze information buli gy'oba owulidde gitambuze paka wonna wonna we yeetaagisa okutuuka esobola okutuukawo. Tulwanire omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuteekewo embeera. Tudimandinge afulumizibwe. Kuba obudde buno kye kyetaagisa. Bano abasajja obudde buno kye babala kumuwa akatwa, be bamala omuwa akatwa bamuggyeko passport ze abeere nga tasobola kufuluma. Ndowooza bwe mutulaba bwe muti mu ddwaliro mulaba abantu abeetooloddewo abo abambadde masiki abo abatambula nga bambadde masiki abali mu kulawuna abali mu kola ki abo bonna SFC. Tugenda kwekanga n'abasawo batusindikidde mu ddwaliro okujjanjaba Pulezidenti nga nabo SFC. Mbasaba buli Munnayuganda yenna yenna wooli gatta eddoboozi asobola okwogerayogera asobola okukola action gikole asobola okutwitinga gwe wenna ng'olina ky'osobola okukola eno security alert mugitambuze. Ebintu bya Pulezidenti birudde nga byogerebwa nti Pulezidenti baagala mutta Pulezidenti bali mu kumuteeseza kino Pulezidenti bali mu muteeseza kino Pulezidenti bali mu muteeseza kino. Abasajja tebassangako mukono. Abasajja tebalekangayo kwagala kuggyawo Kyagulanyi. Abasajja tebalekangawo kwagala kulaba mbuno Kyagulanyi avaawo. Tebalekangayo kwagala kulaba muno Kyagulanyi avaayo kubanga Kyagulanyi yakeera ku makya n'abuusa Abannayuganda ekyo buli omu akimanyi si kyakubajjukiza. Kyagulanyi yakeera ku makya n'abuusa Abannayuganda buli Munnayuganda yenna yenna n'amubuulira eddembe ly'alina ku ggwanga Uganda. Kyova olaba obudde buno buli mwana ategeera kiki ekigenda mu maaso, kiki ekyetaagisa, kiki kye tulina okukola. Bannayuganda obudde buno be mulaba mu ddwaliro abo abali mu kwetooloola bataddeko masiki abakubye obukalu abakubiza eki abakoze ki si basawo ate tebali naffe. Si basawo ate tebali naffe. Abaana baffe bonna babataddeko embeera ebagobawo ebalemesa okukuuma omukulembeze w'eggwanga. Abaana baffe bonna babataddeko embeera ebagobawo ebalemesa okukuuma omukulembeze w'eggwanga. Baagala kunyigira Pulezidenti waffe mu ddwaliro. Bayinza obutamunyigira mu ddwaliro wabula bayinza omuwa akatwa ne bamusibula ng'ekiwundu kiwonye naye ng'akatwa kagenda mukosa passport bagimuggyeko. Nkiddamu passport bagimuggyeko abeere nga tasobola kufulumizibwa abeere awo atulukuke akonzibe akunyuke enviiri amaanyuke buli kimu kyonna kyonna kisobola okumutuukako nga bwe mulaba bwe baabikola Kabaka waffe. Kati guno omulanga we ngukubirira buli Munnayuganda mwenna babadde beeyogeza nti Museveni ng'oyagala okutumanya kwata ku Kyagulanyi. Mwenna babadde bafutubbala nga muyimirira eyo nga mwogera ebitiisatiisa ebikangakanga obudde buno bwe twagala okulabira amaanyi gammwe.
Mwogedde ebigambo bingi nnyo. Bw'oba oyagala okutulaba kwata ku Kyagulanyi, era bw'oli kwata ku Kyagulanyi tulisituka. Kati yessaawa okutulaga mbu ne musobola okusitukira ku Kyagulanyi. Ffe tuli boogezi era twogera, tukoze ekyaffe, tetusangako mukono mu kwogera. Wano Kabaka bwe bamuwa obutwa, abamu baasirika ne bagamba tebitukwatako, kasita tebabuwadde Kyagulanyi ne tulwana nga ffe Abaganda bawulira mbu Kabaka tufiirawo. Ne tulwana paka Kabaka baamusobozesa okumutwala mu ddwaliro. Kati obudde buno nammwe tulage amaanyi, tuyimirire wamu. Mwenna abadde balanyanga, abadde bateekawo embeera nti Kyagulanyi bw'oli mukwatako litulaba, Kyagulanyi bw'oli mukwatako ojja tuwulira. Yessaawa mulage okuwulirwa akamogo ku bujjo kwe mutusuubiza. Pulezidenti obudde buno ali mu buwambe. Mulage amaanyi abasobola okuteekawo embeera y'okwekalakasa mwekalakase. Abasobola okwogera nga nze nammwe mukikole, mwogere. Muteekewo embeera esobola okunyigiriza dikiteeta obudde buno ate pulezidenti afulume. Pulezidenti awuwali tetumwagalawo. Tetwagala bintu bino bikomenga mu bigambo ebyo bye mubeera bw'oyo ne mulanya ne mwogera. Nze era pulezidenti tasobola kukwatibwako, era omuntu bw'omukwatako oba otusse tokwata ku pulezidenti waffe, totukwata. Obudde buno baamukutteko. Obudde buno baamubye essasi ku ggulu. Ekiwundu akiyina. Kyembagamba nti obudde buno singa essasi lirijira bayinza n'otugamba muno obudde buno pulezidenti essasi lyamukutudde eggumba ly'okugulu. Bano abasajja ekiruubirirwa kyabwe kyabadde kyakubba Kyagulanyi. Bamutwale mu ddwaliro. Bw'amala okutuuka mu ddwaliro bamukole kye baagala. Bamuweereyo akatwa asirikireyo. Bamuweereyo akatwa adde nako ewaka. Bakawe Babi. Baagala nnyo Babi kuba baagala okulumya Babi. Baagala okulumya Kyagulanyi. Baagala okulumya Kyagulanyi ne balina kikola Babi. Bannange nkiddamu bano abasajja baagala okulumya Kyagulanyi ne bagenda kukikola Babi. Babi aiza agende n'akatwa. Mutambuze information Babi ne mami Babi ne daddy bafulume Uganda. Bakikole Babi agende n'akatwa. Mbeegayiridde buli Munnayuganda yenna waali. Tewakyali kunyumya, tewakyali kwogera, tewakyali kukola ki. Abasobola okwogera mwe musigale ku mulimu ogwammwe ogw'okwogera, mutambuze information eyogerwa. Abasobola okukola action nammwe mugikole. Wano tewakyali muniino, wano tewakyali kusaaga, wano tewakyali kunyumya. Pulezidenti ali mu buwambe. Pulezidenti ali mu buwambe. Pulezidenti yawambiddwa abasirikale b'SFC. Mbasaba Bannayuganda tuve mu kunyumyangamu obunyumya ng'aliwo ekituuseewo. Pulezidenti obudde buno ye yamaze dda okuwambibwa. Nkiddamu tuteekewo embeera era muno pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu afulumizibwa eggwanga. Tuteekewo embeera ey'okulaba muno Kyagulanyi Ssentamu yonna gy'ali tatuusibwako buvune. Tuteekewo embeera tuvenga mu by'okwogera obwogezi. Abawaganga obuwazi nga mwemuwooza nze bwempaga kimala nedda. Waliyo ababeera nga bo tosobola kwogera, tosobola kujjayo feesiyo naye nga ate action togisobola naye nga ate ogamba oli muwagizi. Bannange bino twetaaga okubikomya. Bannange bino tulina okulaga awamu, okwogerera awamu, okugattanga eddoboozi ku kintu ekiba kigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Tulina okukolera awamu okuggyako dikiteeta. Tulina okukolera awamu okusobola okwenunula. Eno embeera eno Uganda si ya muntu omu. Eno Uganda si ya muntu omu. Kyagulanyi Ssentamu kati obudde buno Kyagulanyi Ssentamu ye yakubiddwa. Gw'olowooza kati bwe bakubidde omuntu gwe tubadde tugoberera, gw'olowooza ate gw'oli ki? We kyakubidde ku muti omukalu. Gw'oli kifulijjo ffe abawooza nti no bannange bw'okwata ku Kyagulanyi. Era nze bannange mugenda kutulaba. Era mugira muzanyira kwabo. Era mugira munyooma abo. Ne bw'olikwata ku Kyagulanyi kati wano we twagala okubalaba. Bulijjo kye mutugamba. Bulijjo kye muwaga nti no bwe balikwata ku Kyagulanyi ki ekiddako obudde buno kye twagala okulaba. Uganda nizi. Aba Uganda musituke. Abali mu diaspora namwe musituke. Buli omu kola ky'olina okukola. Obudde buno buli omu gattako. Obudde buno buli omu ky'olina kigatteko kisobola okuggyako omusajja. Buli omu ky'olina kigatteko. Abasobola okutuukirira TV ennene ezisobola okulaga amawulire bino Kyagulanyi butya bwe yakoze naawe kikole. Nkimanyi abamu mwakikoze naye tukyongeremu amaanyi. Abasobola okutwitinga tutwitingire bano abasajja ab'amaanyi abawa Museveni ssente nti ssente zaffe ze mutuwa zikola bino zitukubamu masasi. Obudde buno omuntu gwe tubadde tulowoozaako atusinga gwe tugoberera ffenna yakubiddwa essasi ku ggulu. Nze mbagambe we kyakoledde ku Kyagulanyi kati olwo Olivia be bamukwatako. We kyakolera ku sekuritale kugundi kuwa security wa pulezidenti olwo gwogenda bwe bakusanga bagenda kukola ki? Kitegeeza ffe abalala tetulina kye tuli ffe bajja tusaanyawo busaanya. Wano we mbagambira buli Munnayuganda yenna ng'olina ky'osobola
bannange twerwaneko tusobole okujjako dictator. Abasuubuzi musituke, abatakisi musituke, ababoda musituke, ab'obutale musituke, buli muntu yenna ayina w'oli ng'olina ky'okola essaawa ey'okulaga obutale bumativu mu ggwanga. Ffenna tugenda kukubirwa amasasi tuggwewo, eggwanga tumalirize nga tulirekedde dictator singa tetusituka kwerwanako. Ffenna tugenda kuwambibwa, ffenna tugenda kuttibwa, ffenna tugenda kubuzibwawo singa tetusituka kulaga butale bumativu mu ggwanga lyaffe Uganda. Abannayuganda essaawa okulaga okuyimirira awamu, okulaga nti ffenna tuyinyigiriziddwa, mwe bamenyedde amayumba, mwe batisizza kasasiro, mwe bakoze eki, buli omu yenna yonna gy'oli bakugoba ku mataka. Mulaga obutali bumativu tusobole okujjako dictator. Eiza bwe tutalaga bumativu tugenda kumaliriza tuziikiddwa. Nze mbagambye wekyakolera ku security owa president oyo ne bamukaba bavudde ku security we obudde bwe bakubyeyo yennyini otolo gwe oli biki gwe bwe wetunulamu oli biki bwe webalabala mu ggwanga ng'olaba ababadde balwana abakuumi babakutte babakabye gw'olowooza oli ki? Gw'olowooza oli ki gwe bwe webalabalamu ba bwe wetunulamu oliwa wawoojja wawoogwa wawootudde wawoodifendinze. So mbakunga mwenna taxi boda butale basuubuzi bakunyagira ttaka bakola ki gwe wenna ng'olina kye bakunyigiriza wasoma naye ng'omulimu tewalimu abasawo mwekalakasa buli essaawa okulaga obutali bumativu obudde buno ffenna tuveeyo abasomesa muveeyo kubanga omuntu abalwanira y'ono mu abapoliisi obudde buno abakozesebwa nga mukwata emmundu ne mukuba amasasi mbakakasa nti essaawa egenda kutuuka nga n'emmundu yeeyo tosobola kuyimirira naye okuba muntu ssasi ng'osobola okugyekweka n'osaba omuntu olugoye nti munnange nnyamba ompe ku lugoye olw'okwambala. Bintu ebyo bye mulina mubikozese bulungi kubanga essaawa egenda kutuuka ensi egenda kukyuka. Ate wano we mututadde mugenda kutulaba muno bujje tulina obugumiikiriza naye ate ku wano we mututadde tuyinza obutaba na bugumiikiriza. Mwongere okusabira omukulembeze w'eggwanga afulumizibwe, mwongere okusabira kabaka waffe, mwongere okusabira obwakabaka bwa Uganda bonna kubanga bonna bwawambibwa. Ssaabasajja Kabaka wangaale, amanya nsigadde ndi Olivia Katende. Mu subscribing YouTube channel eno esobole okuba nga ebaweereza mu following Facebook tusobole okuba nga tutambulira wamu.